Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Lira yabadde ewezezza milimita za 38.3, Namulonge milimita za 35.6 so nga ate yo mu Kampala zaweze milimita 29.9. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gwadde gusimbye mu masekkati ga Ssemazinga wa Africa omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekyaleeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo olulondakambe oba oluwandagirize mu bitundu ebyo eby'omu Arua okwo kw'ossa n'ebitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu akasana kajja keera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwo kw'ossa n'ennyanja Nalubaale gye tusuubira nti enkuba ejja kutonya. Olwo byo ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'e Kasese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 so nga Kampala n'emiriraano ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalu bw'eggwanga lyaffe mu Nairobi, mu Paris awamu ne mu New York tusuubirayo enkuba okutonnya kyokka ng'eneetonnya mu New York ejja kuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 30. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Nze Lubega Micheal.